Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde ekibiina ky'NUP bendera nga tannasimbula okugenda e Kassanda Mubende okuloonya akalulu asoose kugera n'abantu batambula nabo n'abeebaza olw'okweyisa obulungi. Mbeebaza olw'okuba abagumu, olw'okuba abeesimbu, olw'okwagala ensi yammwe mugende bwe mutyo. Ayongedde okubakuutira okuba n'empisa nga batambula ate bakuuma emirimu ebiwala ebikolwa ebyefujjo. Muvuge bulungi bwe tuba tuvuga tubeere ku layini emu, abava eri basobole okuba nga bayitawo layini yaffe ne bwe bampanvu etya tokemebwa gwe kuyisa banno. Abyogedde ekikano amaka g'omubaka w'e Kassanda North Patrick Nsambo Shabe ngeno Kyagulanyi n'abawagizi be ye basuze olwo abasemudde okugenda okunya akalulu nga batandikidde mu tawuni y'ekikandwa ng'obedde atambula babuza ku balonze n'okubasaba akalulu. Tugamba abawagira Kyagulanyi banyize ne bwe sironda muveeyo mu bungi mulonde. Abasuubiza nti bamulonda wakubakolera enguudo okubatusiza amasannyalaze n'okutundira abavubuka emirimu. Yeeyongedde ekijuna gyagudde ofiisa ekibiina ky'NUP mu ssaza ery'Obukuya n'oluvannyuma n'agenda e Kassanda ku kisaawe ateekeddwa olukuŋŋaana. Weebaza abakulembeze baffe abaawano ebeetugula ofiisi yatengera ofiisi eka gye tuulamu mugongo. Era abaka b'ekitundu okuli Flavia Kalule n'abagabo mbaka omukyalo w'e Kassanda Patrick Nsambo Shabe owa Kassanda North ne Frank Awuye owa Kassanda South basiimye Kyagulanyi olwogera mu kitundu kyabwe n'alaba banyiga. Amalwaliro tugenda nga teri ddagala nga temuli basawo mbatugamba mbu twalonda buki amalwaliro obimanyi, amasomero obimanyi, n'olwekyo abantu bano bonna ne bannayuganda basalawo dde okuba nga bakuwagira. Twalina zaabu n'omulala mungi ali eno gwe batannaba kununula. Mwasazeewo dda Kassanda district, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyagulanyi mu kwogera kwasiibya na Kassanda olw'okumwaniriza mu nsanyu n'agamba tazze kubba kampeyini kuba babumanyi bwatyo n'abasaba okumwesiga bamulonde. Tobaawo na kusanyuka kokka nti olabye kandideeti wo, olabye ku mukulembeze wo gw'oyagala, njagala oveewo n'essuubi, njagala oveewo n'amaanyi, njagala oveewo n'obumalirivu. Agambye nti abantu b'e Kassanda balimi era nga balina ebintu bya zaabo nga singa bamwesikira mu akalulu wakuba bafunye n'akatale gye banaatunda zaabo. We tuli kimanyi tituli mu bugagga, nammwe mukimanyi timuli mu bugagga. Bw'avudde e Kassanda Kyagulanyi yeeyongedde Mubende n'abawagizi be. Eno basanze poliisi egadde oluguudo oluyingira ekibuga. Bamulagidde okuyisa oluguudo olulala okuyingira ekibuga Mubende ne yeerema. Batusindika okuyita waliyo emmere y'abantu ejjuddeyo. Bw'atasize okuva mu motoka n'abawagizi tebatambuza ebigere. Mu lukuŋŋaana Kyagulanyi era agenda akakiiko by'okulonda kwongera okunyonnyola ku kya poliisi okumukeeresa nga buli kadde ng'ayita mu byalo n'atuuka ku nkuŋŋaana ze ng'obudde bugenze. And I want to put Mr. Byabakama on notice and to put the police on notice and to put every Ugandan on notice that we are going to be non-violent, but we are going to exercise our civil right in Uganda. David Tamale yakusakidde gwe ku Bukedde TV.